bampona siriye mu pisi ngaze ensonga yabwe nagiteekayo dda mwana. Saa tujja genda mpola. By the way, n'abantu abamu abakungu bagikozesa abamu babinywera mu caayi naki naye nze era sikkaanya era mu covid batutawanyanga nzijeyo nayo inayo kukikola n'omugayo kikola tekekiki. So kyekyo awo omuntu yenna sanga bwe mbadde gamba nti teri mulongoofu wabula kuyamba buyambi ffenna tulina we tuyewaba ate eriyo omusajja nga wasada naye nga wa mazima. Tekitegeeza nti buli gw'osanga afuwa esada mubbi muyaaye no they are addictions. Kumuyamba buyambi kumuga nti kino kijja kumalako ssente mudda kirwanise kireke kujjako kumulaga kirungi kiraga mugjikendeeza. Abadde afuuwa nadda ku caayi abadde ku caayi n'akendeeza wabula si kubajja akiika. Manyi tugenda bagamba mu bisaabi eby'eddembe kyoyo kya nnyo. That is also good. Eyo ntandikwa nnungi. Genda mpola oba mutandise ng'omukozesa exercises agenda okuwulira ng'ekifuba kisitowa agaye naye kiki kino ekinnumya ekifuba omugambe kendeezaako wali. Tusobola okufuna copyright omwaka guno? Inshallah kisoboka tewali kitasoboka naye mbadde nkunyonyola copyright eyo nengezaako okulaga nti si yo ya muyimbi wekka. No, eriyo omuwandiisi w'ennyimba nga I can register that as his copyright. Copy. Wesasula producer sente ze nga nkoledde oluyimba ate asigala kya ku right y'oluyimba. Tasigalako kuba muba temwasayininga. Yakabi. Naye ate naye wagamba saagala sente nteeka part of the benefits of this right kati omuregisteringako kuba waliyo omuyimbi enzikanya yammwe nga talina ssente wabula gwe nga waliyo ayina oluyimba aluwandiise ne wabaawo ayina gundi studio okuluproducinga ne wabaawo ne nannyini ddoboozi okuluyimba ate ne wabaawo ne promota. Muyinza okusplitinga rights ezo ne mugamba omuyimbi katumuwe 60% ffe tutwale 10 abasigadde. Oba omuyimbi ayinza okugamba wulira akasente akajjira mu ccolocolo mbadde ne girlfriend wange ono tutambudde naye ansapootinze mu luyimba luno naye tuyinza okwawukana mu maaso ekyo ku right eno ey'oluyimba luno muwaddeko 5% nga ne bw'omuli waawukana sente ze zisigala zigenda gy'ali. Njijukiddemu akayimba kali kyokka as kati Arsenal efunayo rights. Arsenal yesinga. Honorable ekintu ekyo tukyetaaga kikugukamu naye. Yes. Inshallah nze nsubira tumuvinge nga we tuyiga. Amina. Leero dduwa ya Ichuli nziruka mu mikolo nsooka mu dduwa ya Ichuli nange kamberekereze. Inshallah chairman webale King Taha webale Allah abasasulemu musera abali kuno mwenna mbasabira Allah abasaasire abakingiriza abalabe bammwe be mulabako ne be mutalabako abatwale misinde ekyokubiri abakwatibwako efitina n'ennuku Allah lumu omusaba ku mulabewo n'ogamba oba Allah tandaba. Nolaba omulabe ayinaayina nolaba ng'omulabe yeeyagala nogamba naye Allah nkolera kukyamugero. musabire Allah kumugonza mwoyo gwe kubanga nabbi nze waliwo omulabe nga njagala agende. Eyo teyali dduwa nnungi saa nabbi yagamba nti tubasabire nnyo abakakkanyi abanga gyali asaba ngendeze musaba asigale. Ekituufu kaakati wulira saa kankuweeyo olugero lumu. Waliwo omusajja
baali bamuyita Wahsh bun Harb. Wahsh bun Harb yali musajja mu Ethiopia nga muddu. Kakati omusajja ono yali slave, yali muddu wa musajja omundooza bamuyitanga Jubairi. Jubairi taata we yattirwa mu lutalo lw'e Badiri, naye nga waliwo n'omukyala bamuyita Hindu bin Utba, naye nga taata wattibwa mu lutalo lw'e Badiri. Kakati kyava agamba, Hindu bin Utba agamba omusajja ono Wahsh bun Harb nti Wahsh, singa ogenda n'onzitira omu ku bana abasatu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bun Abu Talib, Khalifa omujjukira Ali, oba Hamza bin Abdul Muttalib, taata wa nabbi omuto. Omusajja ono kyava agenda n'agamba omwami oyo n'omukyala, n'amugamba Hindu, Nabbi Muhammad mu lutalo baswahaba baba bamwebulunguludde muzibu wa kutta, naye ali vigilant, alaba nnyo si mwangu. Naye waliwo siti alwoso ono alwana tafaayo, Hamza bin Abdul Muttalib, oyo singa omumpa nja kumumalawo. Ate kimanyi nabbi amwagala nnyo kuba kitaawe muto. Bwe bagenda mu lutalo e Uhud, n'afumita Hamza effumu ekiso, yalina ddaaga nga kiriko obusagwa, n'akimufumita, n'atwala omulambo gwe ne bagusalamu, n'atwala omutima gwe n'agutwalira oli omukyala. Bwe yagulaba ati n'amusiima era n'amuyimbula. Remember, omusajja ono naye yali alwanirira freedom ye, nti bwenzita oli nange bannyimbula. Owulira kyegamba? Nkufuna bulungi. Obusiraamu bwe bwawangulwa, omusajja ono yajja n'akomawo naye n'asaba asiramuke ng'obusiraamu butuuse Taifu, kuba obusiraamu bwe bwawamba Makka yadduka n'agenda e Taifu. Bwe yatuuka e Taifu naye obusiraamu ne butuukayo, n'agenda mu maaso ga Muhammad n'amugamba nti sebo mukama wange, nti nange nzize ntodde shahada nzikiriza kati. Remember, ono ye yatta kitaawe omuto. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amutunuulira ati, n'amugamba nti gwe omusajja omu Ethiopia Wahsh, kyava amugamba nti ye gwe, n'amugamba mpulira engeri gye wattamu taata wange omuto, n'amunnyonnyola ebyo byonna. Nabbi Muhammad kyava amugamba sallallahu alaihi wasallam nti naye musajja gwe saaga nzikiriza byonna mbiwulidde era n'obusiraamu obuyingidde, naye saagala kuddamu kutunulako paka bwe tulizuukira. Era omusajja oyo teyaddamu kutunula ku nabbi, yagenda yakkiriza obusiraamu era n'asiramuka n'agenda. Naye omusajja oyo alina ekyafaayo kimu, nti waaliwo omusajja eyajja ng'alwanisa obusiraamu, nabbi w'obulimba bamuyitanga Musailamatul Kaddaab. Musailama oyo yalwana natta abasiraamu bangi nnyo mu lutalo ndowooza lwaliri lw'e Yamaamu, ng'abamanyi ba Kuraani bagwawo. Batuukirira Wahsh bun Harb n'ajjayo ekiso kyekimu kye yakisa Hamza, kyekiso kyekimu kye yakwata n'attisa omulabe w'obusiraamu yali asinga Musailamatul Kaddaab. Therefore, ekyo kikuyigiriza olugero lw'Oluganda olugamba nti sajjabbi teribulako kalungi, tokyawa kumalirayo. Omusajja oyo singa baamutta, ate osanga abasiraamu abantu abalala teba Allah yamugamba si gw'osonyiwa, nze Allah nze akola ki? Nze asonyiwa era nze aluŋŋamya. Kyova olaba nti mu Suratul Bakara, I think Quran chapter 2 verse 256, egamba temukakanga
muntu kujoyininga nga ddiini mulekeze Allah nze kusaasisira nze mulungamya kyova olaba nti ffe tetuwagika kugamba nti we don't judge ffe tukoowoola nti saha wange wamma jangu osaale gwe jangu eri Allah nabbi baamulinnyirira baamuwemula baakuba ne batta n'abantu be naye ye ng'asaba kimu nti Allah abo balungamye bategeere amazima kakati omusajja omu ku baasinga omujajjobya baali bamuyita Abu Sufiyani naye ate Abu Sufiyani bwe baawamba Makka yakyuka n'asiramuka naye ate mutabani we gwe bayita Muawiya I think it was Muawiya yali ava mu lunyiriro y'omu ku baasinga okuzimba obusiraamu bwe maasobeza Allah nsaasire y'omu ku baasinga okuzimba obusiraamu kakati newankubadde oyinza ogamulabewo naye gwe mukasusa ekisa omugambe ffe tukwagala osanga ku mugongo gwe kugenda kuvaako abakkiriza kyetuva ffe okubuulirira kwaffe daawa gye tuwa yakugamba bantu nti ffe tuli balungi era tujja kuyisa bulungi tujja kuteekawo olusinye olye ebigambo byoyogedde birungi nnyo onalebo bya kinnabbi naye nkubuulira amazima ga Katonda nga sikwekwekeredde nzoli kasita nkyawa mukyawa tofaayo awulira era njagala nkuwoola omutima gwo nti ne bw'oba okyawa lekawo root of communication kubanga ne nabbi n'abalabe be abaali bamujojjobya bwe yatuuka teyalwana olwasembayo yasayininga ndagaano gye bayita ey'Ehudaybiya kakati bo kabalabire ku ggwe nti ggwe mu kiseera ekyo kakkana nsaba Allah kakkanye omutima gwo n'ogwabali agukakkanye tufunemu okwagala mu kifo ky'olutalo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salamu nalebo tugenze mu dduwa ya ichuli istima olunaavaayo tugende ewa Umaru kinene insha Allah nsaba Allah tutambuze bulungi ate mwenna abali kuno abakuume insha Allah amin assalamu alaikum waalaikum salamu tata wange cheya nzi wanje ndi wano mpuliriza bulungi ebintu byona leba binyumidde nnyo antangazizaamuko ku kantu ka copyright aka nyongedde n'akansimirasimira bulungi era owandiika music oyo olwesi omugamba aze tonjo kyayo zikansigale ku right mbenefitinge kuki zipa percentage yange nze nafunira ku percentage kwanza manda gaziyiza manda endabye nga ga lubindi za bulaka kano kabadde kasiki ogera kuziraba eza bulaka ddala wangi ogera kuziraba eza bulaka ddala zino siza bulaka naye nga obwongo agaziyizaamu ku kintu ekibadde akitemyetemye bulungi ate era simanyina ku maki ekisibye gundi kubanga kale ate watewa bakimanyi batutte alina akantu kayogedde n'akalala ate kendabye nti oba n'ente nga abamu bagamba esalibwe ku krisimansi abanga bagamba nti era esalibwe ku lusooka ekikulu kya byonna eba yakola ki yakusalibwa ako nako kategedde n'ekirala kyetulina ffe okumanya ffe ng'abayimbi bwe tunalina unit tujja kulwawo ekiri tewagambye nti omwalo gw'egundi teguyinza kukwatagana gw'awalala n'olulimi boogera za njawulo
so mwana wa kitange nze kyenkugamba kati awo komanda ogenda kuwulira eri mu Kalambeso bano abaana balina n'ekintu kye balina n'okusaaga kubasaga kati kogamba otya nti tuyinza obutakumba genda ku paliamenti kubanja copyright eyo tujja kulya kaide nga bonna gye bali onaatuwulira waliwo akantu kowayogedde wali ne bagamba nti waliwo kyewategeera ku paliamenti kaddemu akantu ako gwe kyolina okumanya n'emipaliso gyennyini tujja sula nagyo ku paliamenti tugali twanonye copyright tuddayo nayo